ekulaakulanye ataaliwo ebiseera ebyo yagamba nti waliwo obuzibu mu Uganda. Kituufu teri nsi etalina bizibu. Uganda eringa ensi endala ezina ebizibu, naye tugezezaako nga gavumenti okwanganga ebizibu ebiruma bannayuganda. Ensi yaffe yeegombesa amawanga amangi, amawanga agawerako. Kyensaba nsaba bannayuganda ffenna twegattire wamu mu kuzimba Uganda yaffe. Bw'aba waliwo obutali butebenkevu tuleme kugenda viral ate nga bannamawulire mu abakasukayo okusingira ddala. Ekintu ki happeninga mu Uganda zigenda okuwera okuyitawo dakiika 3 nga kiri mu America, kiri mu UK, kiri mu nsi zonna. Ebintu bino oba ebizibu ensi zonna zi experiencing ebizibu, naye ezimu ebizibu byabwe zikola ki zibikako ne ziraba bwe zanganga ebizibu okutwala ensi mu maaso. Bannayuganda bannange mbakubira omulanga nti Uganda nsi nnungi nnyo, nsi nnungi okoleramu emirimu gyo okuinvestinga. Ate nga mbagambye nti bannaffe bannayuganda bannaffe bankuba kyeyo. Kati ku mulundi guno bakomezaawo dollars eziwera mu Uganda. Kino kitegeeza ki? Nti balina confident mu nsi yaabwe nti mulimu emirembe, basobola okuinvestinga, basobola okuzimba amayumba, basobola okuinvestinga mu kintu kyonna kye baba bakoze eki kyabasazeewo okuinvestingamu. Mbasaba twagale ensi yaffe, nsaba twenyumirize mu nsi yaffe, era ntwala omukisa okuyita mwenna bannayuganda mwenna nga tetwawuddeemu, nga saawuddeemu nti ono wa NRM, ono wa FDC, ono wa DP. Ffenna tugende muwafu Mutororo na Buyoga sub county tukoze olunaku lwaffe era twenyumirize mu ddembe lye twafuna. Njagala okubategeeza nti omukulembeze w'eggwanga agenda kuwa abantu abalina ettaffaali lye bateese ku nsi yaffe 114 emidaali, era nga gino yamaze okola ki okujja approvinga. Njagala